Wano sali musale eggwanga lino Museveni yali wamba aliri alinga nzige ne famire ye. Museveni ye mu budget yewadde biliyoni 82 mwenaaba wa biliyoni 8 yalina 8 okwo kwalya kwe kuli abamuziniramu entertainment biliyoni 8 kwekuli zagulako amafuta motoka. Somero ky'abantu bali wano Busia embeera gye mulimu tebwetaaga muntu kujja kubakunga. Ndayo wano abaana abato bangi, buli mwana ali wano omuto gwe mulaba wano mu ssomero gy'agenda omwaka Museveni amusasulira siringi 7, naye mu bajeti yeeteereddemu biliyoni 24 za kuweerera ab'enganda bali 12 buli omu amusasulira emitwalo 7 abamwe 7 omwaka mulamba. Kakati tewetaagisa kubeera oli n'omusanga n'agandiza empagira NRM n'akola bw'ati n'omusaasira n'agenda mu ddwaliro tewaliyo ddagala n'ayita mu binnya sukaayi tebamusalirako naye embooko bazimulyanga abantu abalala. So n'olwekyo oyo temumunenya ba victim naye alinganga mmwe musaasire tulegeregana bulungi. So n'olwekyo njagala nsonga bbiri. Ensonga esooka mwabali wano temuyinaako muntu mu lutalo gwe mulwanire, buli omu alwana Uganda kubeera bulungi. Palamenti gye tutuula tulwanagana n'abasajja bano buli lunaku, mubasuuza kino babba kino, mubasuuza kino babba kino. Kati emisolo gye babasolozaamu wano gye mugambye wano, omwaka ogujja Museveni agenda kusolooza omusolo mu bantu tiriyoni 31, naye alidde amabanja ne famire ye ez'okusasula omwaka ogujja ziri tiriyoni 34. Mumpulire bulungi, omusolo gwe mugenda okuwa tiriyoni 31, okusasula amabanja tiriyoni 34. Bw'anaamala buli gavumenti kyegenda okukozesa omwaka ogujja sente zakwewola, naye mugenda okuwulira zino za Museveni ayagala kugulayo emmotoka mpya. Buli mmotoka Museveni gyavuga ya biliyoni 2 biliyoni ezi. Ne mulaba wano nga Kongo eva wano n'ekoma eri, mugenda okutuuka e Busia mu ddwaliro nga teri yadde endurance etwala muntu. Somero ekyalo Busia ekituleesa wano ebadde bintu bibiri. Ekisooka tuzze kusinkana FDC abali wano kubagumira. Olutalo tulimu si lwakulwanirira bibiina, lwakulwanirira Uganda kutereera, ate esobola okutereera. Ebibiina tubikozesa nga mmotoka zetuteekwa okuyitiramu okugenda mu lugendo. Ekyaffe ekyeFDC ekyakitukako mwakitegeera, Museveni yakirya. Naye nze nabagamba tosobola kumpakira mu kibokisi n'ontwala wa Museveni nga ntudde muli, waakiri nzijayo omutwe ne ngenda nga neerwanako. Aba UPC yabatwala, aba DP n'abatwala. Kati yali anonye FDC naye kwetebereza osobola okutwala ekibiina kirimu litayadekano Dr. Kizza Besigye mu kyama. Kati ekibiina tutambula nga FDC bazaamu amaanyi. Naye omulimu ogwokubiri gwe guno gwe tuliko saawa zino. Mwabali wano buli omu ateekwa okufungiza. Olutalo luno si lwa Dr. Besigye, si lwa Ssemujju, lutalo lwammwe. Wano mu Uganda olwaleero tulina abaana baweze kakadde, buli amala okusoma agenda kukola bwayaaya. Tuvuganya Ethiopia katulina abaana abawala abawerera ddala miliyoni namba abagenda okukola obwa house girl, bali Oman, bali Saudi Arabia. Nali e Dubai nensanga omwana nga weweeyogerere njagala kumaliriza ng'omulimu gwe bamuwa, kubanga bwe mutunda poloti omwana n'agenda ne mutamanya bye bakola, mumukulisaayo ne mumulowooza nti ava ku mulimu. Namusanga ku kisaawe e Dubai ng'omulimu ogwo kugulira abantu toyi nga bayingira na kubaaniriza. Bwaggulawo n'agamba yo welcome musa, muna kyemugenda okukola butoyi bukimanyi bulungi. Kakati bw'otuukayo n'omaliriza oba ofuluma n'agamba thank you very much n'ofuluma. Egyo gy'emirimu abaana gye bakola ebweru. Baba akavaano mugenda okuwulira nga balaja na baagala kukomawo. Abamu be balemesa okuyita ku kisaawe bayitibadde bagenda e Kenya. So mu nsi muno temukyalimu muntu ayinamu mirembe. Amala ediguli n'atalina muna munoonya genda bweru, genda kukola bwa house girl, genda kukola bwa security, genda kukola bwa dereva.
Museveni ne famire ye balina ssente kyobola basali musala atalina mulimu mu gavumenti osanga abakungu ba gavumenti nga basimbirayo ne bagenze kunoonya sali musale nabegakawo nagenda okulya ne vice president ne prime minister bagenze gulu eggwanga lifugwa Museveni ne famire ye mukyala we ne ttabani lye kati ennaku nno etandise okutukajjalako. Museveni atukulembere emyaka 8 kati atuuse omuntu bwakula Katonda yatukolanga emibiri gino gye mulaba giringanga oba motoka ng'ebintu ebirala bw'okula ekiseera kituuka ng'omubiri tegukyakubulyayo gugenda kukola. Mwalaba pulezidenti wa Sudan aba ali kulaale ng'ayogera edo omusulo nga gukunkumuka. Salva Kiir yakulembera Sudan. Mugabe yagenda okutuuka okufa nga kyakulembera Zimbabwe naye ng'atambula ne pampa alinganga mwana muto ng'oyo yakulembera. Kati Museveni obutafaanana na bali omubiri gumubuulira naye gumubuulirira ku supiidi kyeva mulaba atambula ne tooyi. Takyalina budde bwasobola kumala buwera. Owa Sudaani omubiri tegukyamubuulira naye Museveni gumubuulira naye nga gumuwa eddakiika nga 2 omutwali naye ku mukolo tugenda okulaba nga taddeko emisi ne tugaba pulezidenti abadde ki yasibira mutooyo waggulu. Emyaka Museveni gyatukulembedde nti yagenda okujjano nga nyina emyaka 12 kati ndi musajja mukulu abaana bayingidde yunivasite Museveni yakyankulembera. Ate ne wakino oyinza ogamba nti akulembera bulungi naye Museveni wa mululu alinga nzige ne byataali abikuŋŋaanya mumugobako kino musanga akwataganye ne kino. Kakati eggwanga eyo lyalya yembeera eno gye muyitamu. Mbagambye Busia wano bajeti ya mwezi bilioni 8 bilioni 4 ne miliyoni 7 kusasula misaala bilioni 3 ne miliyoni 4 z'abakungu ba gavumenti kugula mafuta kulyako mmere na kugula mawulire batule mu ofisi basome. Mwabasigala wano babawa bilioni miliyoni 6 zeziteekwa okulaakulanya buli kkubo lyoyitamu wano okujjako wano wetusanze wano webayisa ebyobugagga byabwe nga bigenda e Kampala. Naye agamu amakubo era singa wano tewaliwo booda wano etwala bya bugagga koransi mwali mulabiddenga ku firimu. Naye kati kano tebateekawo wano wayitawo ebyobugagga byabwe ebigenda e Kampala era ewali ebyobugagga we biyita we bateekaka koransi balinganga abafuzi b'amatwale be mwalaba bakolanga leero ne bagiyisa e Kampala n'esibira iri eri ekaseese egenze kunona kopa kandi Museveni bwali ekkubo eritwala emaali ye wano tulateeka okubeera ng'alikozi. Naye mwe mutambulira mubuuka binnya ate kyekiri e Kampala kyekiri buli wamu. Nekyo basibo ne banyabo njala kumaliza bigambo byange njala nyo kutegeregane omulimu guno gwe tulimu temulwanirira nzi temulwanira Dr. Besigye mwerwanako bwe muterwaneko bano bonna abaana be mulaba wano buli anaamala ng'okusoma ataakolebwa house girl agenda Dubai kugulira abantu kuyingira tooyi ate agenda Korogo agenda kola bwa security. Ensi yammwe Museveni agirya agimalawo. N'olwekyo buli omu oteekwa okufungiza n'omanya nti otalo lwogenzeemu si lwa bibiina si lwa gundi wabula lwange. Buli omu yeekwateko wano ng'agala otalo lwange buli omu yeekwateko wano. Otalo mulwani gwoteeka oddulwana oluwangule kubanga mulina temugenda kufuuka bamemba ba palamenti temugenda kufuuka bameeya ekibalwanya kulaba nga ssente za Uganda zibabajjamu zikomawo ne zibakolera. Palamenti bwetulwanawo nga bateeka emisolo ku mafuta ku mazzi bwe bamala zikuŋŋaanya ezo ne bagenda sale n'atwalako ezize. Kati mwalabye n'abavubuka abaawasa bawala ba Museveni baakula lwabwogo bilioni 7.5. Tebereza Busia municipality mwina bilioni 8 lwabwogo bamuwadde yawasa muwala wa Museveni bamuwadde bilioni 7.5 agenda kuyigiriza abantu kunywa kaawa gwe mulimu gwakola teekamu obujiiko 2 onywe kaawa bilioni 7 mwezi. Kakati mwina 8 ate ekisingako obungi misaala abakungu abali wano abakiikirira Museveni ezisigaddewo okugulako mafuta mawulire kakati mwe ne musigazaako miliyoni
miliyoni 600 nosanga omuntu ng'agamba nti muzeeyi tava ku mmeeri obeerangawa ayesalidde omusango nti kati nze ngine n'abaana buli omu tufe omwana bw'akula agenda akula obwabusigala nolwekyo maliriza ebigambo byange nyanyo beebaza abazze wano obwo obubaka otambuza tutambudde Uganda eno gwe twabadde Masaka tugenda tutambula buli kitundu olutalo si lwaffe n'olutalo lwammwe bw'osanga tanakukitegeera buvunaanyizibwabo mugamba nti olutalo luno lulwo tuteeka okululwana mpaka nga tuluwangudde bwe tutaluwangule tugenda kusigala mu kubonaabona omusajja gwe bayita mu Butu Seseseko yakulembera abakongo n'atuuka ekiseera nga mukyala we ne breakfast bagirya Bufalansa abakongo ne baddamu kuyimba ne bayimba n'essaawa ya leero bakyalajana kakati nammwe abali wano abantu abali mu Uganda miliyoni 4 bwe tukeera ku ntane tusalawo nti Museveni tasula kuba pulezidenti mbakakasa ne mugamba nti wano ekkuba eriyita wano teriiwo okuyisawo kintu na kimu naye mwe ne mubeera wano abasajja ne babayisaako emaali ne bagende Kampala ne balya ne bayisawo maali ne bagende Kampala ne balya nga mubala babulabi ne bajja ne bakola ekkuba eritwala emaali ezammwe enguudo nga sinkole njala kwebaza okumpuliriza ezo zensonga bbiri ezitambuza okugumya abeefugisi bonna gye bali nti yekibiina Museveni ne bwakitwala temutya tituteekwa kumala lutalo nga tulwanirira ebibiina tuteekwa kumala lutalo nga tulwanyisa oyo abitwala ne bwonakola ekirala gajja nga akitwala kakati tulina kulwanyisa Museveni buli kadde ke tumalako nga Museveni akyakulembera Uganda ensonga lwaki okyali mu mbeera mwoyo ate tegenda kutuuka mpaka tumaze okujjako Museveni ensonga eyokubiri yammwe abali wano buli omu okutegeera nti olutalo olwolwana tolina gw'oyambako kululwana olwana lutalo olw'okulaba nga ensi eneeterera mwebale nnyo okumpuliriza Katonda omulungi abeere nammwe One Uganda One people One Uganda One Uganda.